Hello, testing 1 2. Positive bino bikampani byono omusajja byendesa. Bannayuganda abandaba kansooke mbawe kampani eno nga tetunneeyongerayo kubanga yeesinze okundeeta ku social media olwaleero. Kampani eno bagiyita KB Property. KB Property bano basangibwa Katale kumpi ne Nekani Hotel ku kizimbe okuli supermarket eyitibwa Wave Supermarket. KB Property bazimba amayumba goba oyagadde, basobola okuzimbira ennyumba gy'oyagala oba balina ate n'amayumba olwedde. Bagula ettaka ate era batunda ettaka. Basima ne bowawolozi, oyina ettaka lya amazzi gakulema okusima, KB Properties basobola obbikukolera byonna. So KB Properties bazimba amayumba style yonna gy'oyagala, batunda era bagula n'ettaka. Kitegeera oba oyina ettaka lyo terina nkaayana basobola oddigula, ate era oba oyagala ettaka ly'okutunda era bakisobola. So balina n'amayumba agali finished, bagiyita KB Property. Osobola okubasanga kumpi ne Nekani Hotel, opposite Nekani Hotel, ekizimbe ekiriko Wave Supermarket. Basange ku namba yaabwe 0744837723 oba osobola basanga ku namba yaabwe ya MTN 078669861. ye bagiyita KB Property. Naye awo nga nvuddewo, Sindi ye yawangudde empaka ez'okuyimba. Sindi yamaze n'awangula. Sindi yawangudde Shiba. Bwe bityo we byafaananye. Sindi ye yawangudde. Konsati eyabaddewo Sindi ye yagiwangudde. So tetuddamu kwebuuza nti ani eyawangudde Sindi. Kati Shiba ki ekyali kimutwala mu bintu bya konsati nga tajja bisobola? Abawagizi ba Shiba mu kitegeere twawanguddwa tukole birala. Kati ki ekyali kimutwalayo Shiba? Shiba namugamba tagenda mu bintu bya konsati yagaana. Kwanze nali namaze ddo kitegeera nti bajja muwangula. So temuddamu kumbuuza bintu birala. Sindi ye yawangudde, Shiba bamuwangudde. Tuve mu bintu by'okwebuzaabuza. Bashibaholics tuve mu bintu by'okwebuzaabuza. Batuwangudde. Sindi yatuwangudde mu buli kimu. Ekintu kyokka Shiba kye yawangudde, her presence. Namugamba Shiba togenda mu bintu bya bato yagaana. Kwanze nali mazeero okukitegeera. Tukkirize defeat. Sindi ye yawangudde. Era temuddamu kumbuuza nti Junior ni yawangudde. Okitegeera Sindi. Namwe performance wama mwabyerabiddeko. Toyinza kuwakanyaliza usi bantu ze balabye gwe tewakirabye naawe kyabaddewo. Sindi yatuwangulidde waggulu. Babuulidde. Era nze Shiba nali saagala abigende namu. Manya amazima wamma googerwe. Sindi ye yawangudde bato. Tuve mu bintu by'okwebuzaabuza n'okuwaayiriza abantu. Amazima gamaze ne googerwa. Bato Sindi ye yagiwangudde. So Bashibaholics tukole birala. Ekyo kyawedde. Kuba nyenze ne neetegereza Shiba ye bamukubye. Ne wandibadde njagala nnyo Shiba amazima googerwe. Sindi ye yawangudde. So kati Shiba pate wabadde okola yaki? Wawangudde ki maama?
tewali naye bye wawangudde biri bikaye wisdom bye byakubazisa obubi Shiba wandibadde tugenda mu bibata ebyo nakugamba kati lengera batuwangudde Shiba nawe talina nawe byayimbye nawe bato ye kyamazima ddala tulekerawo okunoonya sympathy Sindi ye yawangudde bato muve mu bintu wamma ebyokwekaza manyi wamma weekazaako n'obaako wookoma nze sikyaya bintu byakwekaza Sindi ye yawangudde bato nenga nebuuza in the first place Shiba kye kyali kikutwala mu bato ensi yonna wamma yakirabye nti Sindi asinga Shiba okuyimba era nze wamma nali nebuzaabuza ndi awo nebuzaabuza mpaka leero amazima bwengoogedde ninga nti ekyamazima ddala Sindi ye yawangudde ebirala byonna tubikole naye nga that's the truth nga ntudde bubi n'abawaliza luti nga ntudde bubi bwenti wamma mukitegeera ekintu ekyo Sindi ye yawangudde bato njabawo ebituufu tuve wamma mu bintu by'okwebuzaabuza tuwaayirize abantu Shiba Sindi yatuwangudde so abawagizi ba Shiba yonna gye muli mugume bwe bito bye byavudde mu kulonda tulekerawo okwebuzaabuza tulekerawo okwekaza omuntu waba wamma atusinze tukkirize Sindi yawangudde terina mmwe bye mwayimbye aba Shiba nze era nakirabirawo nti Shiba bagenda muwangula oyina kiri kikaye wisdom kyasamirira bwasamirize ogazizeeko zaala toto nga lwaki tebaatuwangule nze nagamba Shiba ebya bato bive mu bagenda tuwangula laba gurupu ya Shiba we yabadde byonna tebitegeera kati goyinza okuba nekaye wisdom ne zaala toto n'osuubira okuwangula ekampu ya Sindi yali organized okutusinga nze ndi tiimu Shiba naye baatuwangudde muve mu byokwekaza nze Shiba namugamba bagenda kuwangula bya bato yali abikimamu ki Shiba yali abikimamu ki tosobola kuyimba toyina talenti wetadde mu bato ne Sindi Shiba saamugamba nga tannabigendamu so empaka bwezityo bwe zaawedde Sindi yawangudde aba Shiba tukole birala your camp Shiba was disorganized oyina baleekaana buleekaanyi n'ebibuuzo byennyini bye baabuuza abantu byali bya kisiru kati owotya kaye wisdom ne zaala toto mbu bakubuuliza ebibuuzo so concert wamma Sindi ye yagiwangula wadde Sindi mukadde naye Sindi yakoze ebintu by'abaana abato nze kasitanalibye Sindi nga yeebase ku stage awo ayawuza amagulu nemmanya concert bagitututteko so tetuddamu kwerimba the king herself won the battle abagizi ba Shiba munansonyiwa accept defeat we move on twekaziza nnyo ekisusse nze bintu mbitegeera mangu ani eyawangudde so Sindi we congratulate you Sindi tukukongratulatinga olw'okuwangula battle Shiba work hard camp ya Shiba yabadde disorganized okutezaala toto mugaseeko wisdom kai Shiba talina bye yayimba mu concert amazima gogoogerwe yali ayogera bwogezi amazima geego Sindi ye yakoze eki Lwita de dance hall oyo omuwala Lwita agenda alwana kati Lwita wali olwanira ki ku stage
mbo yagala kuba kayima saba mwita Lwita the dance hall gwe Kiwala gwe Lwita damuko ku magezi eri bato yali wakati wa Cindy ne Shiba oleso obuvuyo ku stage gwe Lwita mbadde nakwerabira the dance hall so gwe guba omulundi gwo ogusembye okulwanira ku stage muwala gwe okyayinamu amaalo village excitement woli yagala kulwana ne Kayima ku stage joli concert yali yiyo so n'olwekyo tuve mu by'okwebuzaabuza Cindy ye yawangula Shiba bakuwangula accept defeat kubanga pate kati Shiba abadde okola yaki okwekaza naawe okukujjudde nze Shiba yampita ku pate nagaano okgenda ne muganze Shiba sijja kwekaza Cindy wabatu wangudde tumukongratulating nze nyumirwa nnyo music wa Shiba naye ku luno batuwangula akaana kakuba live ka Cindy nange wendi nentya gwe tewanda banga nvudde mbawagizi ba Shiba nga nze mba Cindy nze zagenda okwera wa masaawa nnya nga bawagizi ba Shiba nabavudde mudda ndimo ba Cindy ye yasinga okuba endongo that is the truth the king herself won the show so abawagizi ba Shiba tuve mu by'okwekaza macha zitwagala nnyo Shiba naye ku luno kyagaana kyalema Shiba yennyini ye yadduka ku stage sinze yagamba Shiba tadduka ku stage nga bimulemeredde so nze Junior nja kubeera ku mazima yani yali abimutwalamu Shiba ni yamugamba abigendemu ne mugamba Shiba kwata ennyimba zo ziteke ku flash yagaana mbuna embwa yagala yimba semi live nyambonye ekyawanguza Shiba kwagala kuyimba semi live ng'ate tagisobola bane mumpe ku byokunwa tewaliyo wadde Shiba yali agala kudduka ku stage buli omu yakiraba so n'olwekyo nze nkomye wano bato Cindy ye yagiwangula aba Shiba Shiba ye ebintu byamulemerera omuyimbi wange Shiba mwamuyisa bubi aina zaala totaleekaana oyina wisdom kaye kati eyeba group ki era nze nali nkimanyi Shiba bagenda kuwangula I knew it ekitala nakyo kigaanye nakitegeera Shiba bagenda muwangula I knew it your group was disorganized so byebyo Shiba bamuwangula byebivudde mu kulonda munnange abawagizi ba Shiba tugume ensi bwetyo omuyimbi waffe bamuwangula so Shibaholics muve mu by'okwekaza byali clear toyinza kulimba bantu kintu kye balabye people saw it the concert happened Cindy won maddamu bakaya abaleeka balina muli nze olunaku Shiba lwe yaleeta wisdom kaye bwamwogerere oleeta otyo omuntu atalina mulimo mbwabeere PR nategeera bagenda kuwangula nenwereka soda kati kye kyali kibimutwala mu muli wano munvuma nze yamugamba agende mu byatasobola Shiba nze nali manyi bajja muwangula titiri bwe bityo ebiba fe gwe bawangula nga tugenda mu maaso team no sleep so Shibaholics try next time omuyimbi wa Majene Siddi nga bwe namugamba
gundi memory card weziri bato yabalemerera mudangamu okujja mu bato ze mutasobola Shiba gwe mulundi oguba gusembyeyo okujja mu bintu byotasobola kulaba aliyo yagala kudduka ku stage Sindi kakakazi kasindi kanalupancho sebo kazi kakaddiye naye baba we spoke the truth amazima gego galuma so buli muyimbi anakola bato wegendereze bate inzo kufuukira omuliro ebyo byonna abawagira Shiba mwe bakayebye mwebuzabuza mubive mu batuwangula King Cindy won tuve mu byokwebuzabuza we try next time Shiba dayo koleri haso zitomanyi live music sigala ku CD tojja kutukubya miggo Shiba era naye wakiraba Cindy yasingoleta abantu nze nali mu tent ya Shiba fenna twavaamu ne tudde wa Cindy bato wezibeera nze nali nkimanyi Cindy ajja wangula Shiba twamuwaga buwazi ninga era nawe Shiba yali tayinza wangula Cindy ekyo naye wali olaba kirabe Shiba yagezaako naye live yo yagaana babipanze panzaawo naye ng'era olaba not at all so we meet next time byebyo munnangi abawagizi ba Shiba temwetuga mukole bato na balala Cindy is a class above naye Shiba kyekyo abikutwalamu nga tobisobola twali tumanyi Shiba ina n'ekipya kyogenda okukola ku concert ozzo otandise kwogera bwogezi mu kifo ky'okuyimba nze kankuwulire Shiba bonaaba onaatutwala mu bibato nga tojja bisobola tugambirewo nga wakatandika nze njanywamu omuntu ayogeza amazima sijja bisobola kwa Shiba bato yo yakulemerera gwe kennyini gwe wadduka ku stage Shiba abantu bagambirewo tuleme kumala budde okutebiikayo wisdom obitadde ku gundi tebiina mugaso kati zaala toto wali oleeta waaki gwe Shiba tokimanyi nti toyina talenti nze sawa wamma muyimbi atutwala mu bintu bya kisirusiru ate ne bamuwangulirayo ate n'agaana okukkiriza defeat Shiba baakuwangula va mu obwo bupate bwokola gandi congratulate Cindy we move on ate bonaabona atutwala mu bibate ebirala wako nyo vocal gundi voice jakulooza okusiiga enjala yiina kwe kuyimba kalika Cindy banne kali katutidde miguwa Tony Cindy yali atutidde miguwa era nze zaawe egenda okwera w'amasaawa 4 nga kampu ya Shiba nagidduse dda nozo gamba tufiiriddwa Shiba yatudisappointinga nnyo toddamu kututeeka mu bintu byo bya kisiru Shiba bw'oba tomanyi kuyimba tugambe oyimbire ku CD gwe kalika CD kakuba live performance olwo oluyimba ayokyayo kyasirwe lwangoba mu kampu nze sibeera gye bawangula mbera gye bawangudde so Bashibaholics tukaabe naye nga byebyo kiri naawe ekituwama abantu kye balabirako ddala nga Cindy kyako Cindy yali asse Shiba
omukazi banenga Sindi ngali ku live nengo izogamba so byebyo toyinza kuleta kaye wisdom n'omugattako zaala toto kati kaye yali akola yoki kaye nga yemusi waawa kaye wisdom tategeera bulungi omugaseeko zaala toto tategeera bulungi kati what do you expect Sindi was organized babuza ebibuzo bya kisiru olunaku lwe mwaleeta zaala toto n'ekaye lwe lunaku lwe baatuwangula mu bantu bonna bali mu Uganda ng'oleeta abo abantu in fact kaye wisdom olina kumuleetanga bya gospel baatukuba nnyo Sindi yatukuba n'atuleka mu kkubiro olaba Junior nakkiriza nze natya nnyo we nalaba kaye wisdom gwozobera mu kampu yemu n'ekaye ne zaala toto baasama bwasami both of them they are just noise makers tubamanyi kigenda mu maaso kati ngoloza Sindi taatuwangule omuyimbi waffe yennyini Shiba yali akwasa ennaku engeri Shiba gye yajjamu ku stage nakaaba amaziga nemanya batuwangudde Shiba talina luyimba lwe yayimba wamma lugama mbululuno zonna zaamulema aliyoko atambula butambuzi eri kizaala toto bwe kireekaana nzoga tuli mulale eno wisdom kaye bwasinika ebinnyo gwe Shiba tonzizanga mu bintu byo bw'oba towangule wandibadde watugambiddewo from day one mbu Sindi tomusobola ne tukuleetera omulala nze temuzanga mu bikampu byammwe bya kisiru naawe kale nalabye ono wisdom kaye yeekaza mbu simanya mbu Sindi liyoni gwe kaye va mu bintu by'ekisiru baatuwangula manyi kaye weekaza nnyo kaye olina obuzibu teweewuliriza ng'oyogera mu kifo kya kaye okusigala ng'oyasama ng'ate omuyimbi mwe abaamuleetera okugwa mwe abaasuula Siba mmwe Cats bamugoba ku stage MC Cats lwaki totuulako ewuwo MC Cats lwaki totuulako ewuwo bulijjo ozungira bakugoba kuvuma aliyeni nabagamba vuma aliyeni nga tolina kyofiirwa ate teri muyimbi gwe tugenda kukkiriza kuvuganya aliyeni yali mu kiraasi ye kitalo nnyo ekya Evelyn Ragu yafudde nebaza bonna ababaddewo okujjanjaba Evelyn Ragu ebbanga lyamaze nga mulwadde Evelyn Ragu yalina ku ssente yali mugagga Evelyn Ragu oyo gw'olaba naye ensi n'ekyuka Evelyn Ragu bamusondedde busonde baba Evelyn Ragu yalina ku ssente actually abatakimanyi ne Evelyn Ragu lwe yalina ssente yali mwetowaze nnyo kyova olaba up to now Evelyn Ragu bwe yalwala abantu basigala bamusondera so kitalo nnyo ekya Evelyn Ragu abadde mwetowaze nnyo ng'ennyimba ze si ze zisinga okunyuma naye nga zirina message abonyebonye n'obulwadde naye bw'atyo Katonda bwe Allah bwe yasazeewo Katonda bw'atyo bwe yageze Evelyn Ragu yavudde mu bulamu bw'ensi eno so ekintu ekyo kituyigirize nti woba ne ssente yisa bulungi nnyo abantu abamu muyina ku ssente mwefudde ekirala ate abamu muli banaku naye mwefuula abayina obeere awo okwefuula mbuzibanze ne mutabani wa mulaalo naye nga tolina wadde ente
n'ofuukira ensi ekizibu toyina wadde akamyu weeyita simanze ndi mulaalo so n'olwekyo kitalo nnyo ekya Evelyn Lagu ebinaddirira mu kuziika mu birinde omwaka guno tegubadde mwangu kubanga entertainment industry abantu bangi batufuddeko so ne Evelyn Lagu naye bwatubambi bwagenze obulwadde bumulumye kyokka ne wabadde abadde mulwadde bambi abadde asigala najja ku stage Evelyn Lagu ng'obambi omusanga ku stage so bambi twebaza nnyo mwenna abamulabiridde abamubeereddewo Evelyn Lagu abayimbi abantu abali ebweru mwebale nnyo kubeerawo ne Evelyn Lagu so omwoyo gwe Mukama agumuze mirembe Kato kwitinga NRM Asibaga Kato yavudde mu NRM oyo omwana oba naye aliko musambwa ki oba ani yaloga Asibaga banno obutasoma bulumu okuze kati Asibaga Kato wazeeyo mwene yupi era ddala oli Asibaga tebyasoma kati NRM ebayambe muti ffe bajuniya abaasoma tulina emirimu kati Asibaga Kato bakuwe mulimo ki tewasoma tolina bipapula tebyagala kusoma byali bitunda mayirungi in fact babloga ba NRM batunya Asibaga Kato teyasoma kati bakuwe mulimo ki era ddayo mwene yupi wewali abentegeerayo tubigamba bisome tebyagala kati Asibaga Kato ekikuza mwene yupi kyeki webifuna sente tebikola business ekyo ky'Asibaga Kato General Muhoozi yakiwa sente balamu n'akigulya emmotoka kyagitunda obaddogo naye ani aloga abaana abo naye NRM erimu kikolimu tunuulira full figure ali musula motozi mu garage Asibaga Kato atambula ayogera yekka NRM tuli bakolimire fenga tujifunyemu NRM fenga tujifunyemu temwagala kusoma omuntu omugadde ayosoma eddiguli tebyagala kati gwa Asibaga Kato wali osubira NRM ekuweki ddayo mwene yupi oboddayo temutumalaako mirembe Bobi Wine nno naye bambi naye abonyeebonye n'ebyana ebyo oyinza ogamba yabizaala buli alemeddwa ensaasibira mwene yupi aye Bobi Wine ajja kubagoba yankubidde jjo Polisi yankubidde mbwa Asibaga Kato azzeeyo mwene yupi dogo Asibaga dogo lyeri kubonyabonya fenga tuvuze ku mamotoka mu NRM nga tuyina emirimu wamma njoga nti gitegeerekeka laba bwennyirira look at me laba akasusu moze NRM mbi laba bwennyirira ozo gambeera Bulaaya babuloga muli banaku nemwefuula abagagga babuloga muli banaku muddeyo mukole kati kaye Wisdom akola mulimo ki naali awo yerimbalimba bwerimbi sibandi mutabani wa mulaalo kaye Wisdom akolawo era kubiri nga nekiikayi nakyo kitufuukidde ekizibu nene yakola gwa kwerimba sibandi mutabani wa General Sale ng'oli mutabani we kuva ddikaye
kaya sura kazo mutu bedroom nebo mulira gamba ine emizigo ne wunya waje jiva babuloga mwe basibaga kato mutegere muri banako mudeyo mukole okutambula n'abalangira tekikufula mulangira tekikufula ngako mulangira moving with prince it doesn't make a prince bagambe jazi teribuka nazike mwena muri ba jobless temina je mukola mwifuchu gena munonye emirimu muddemu owino mubuli yawo mwerimba nvuga space yo new model eri amadi olaba newanira ku bantu nawulira lulika yagamba mbwa ina amataka galiwa lete ebyapa kaye lete ekyapa ekiri manyago nkwe sente nze gwolimba nkola mu ministry nataddemu erinnya kaye wisdom toyina wadde land title nejo mbwe emizigo simanya mbwe ine emizigo giriwa ekawala kaye yali mubulizi wanjiri kaye oluyimba lwe wayimba nga terutunda olwa gossip mwerimbise mulimo gw'obwa bloga ninga actually muri babulizi banjiri kaye was a street preacher kati ali wano yerimba mbu naye mugagga kaye wagagga walad ovuga space yo UAP simanya hali ya UAP kaye tovuga hali ya UAP ate mwe naba ine namba nga ziri za UA tugenda zigoba government egenda zigoba ku luguudo twagala namba UB yetu wakanachi Tony Antoine wayinza okulowooza mbujoni yambo byenjogera simanya byanjwa look at it ani abantu bawa nonze njagala baga look at my car UB kayena yalete yiye laba munda leta ekisomolozo ani bwe tuba twogera mugamba abo look at it yiyo parking yes gulawo manyaba na Uganda ze nabaga laba emito look at the laser laba laser laba laser ali yabera mu Rolls Royce look at the car ojiraba spatio right of way nyiga wano neka bange ya police right of way kitegera manyize njagala nnyo njanyo tulwanise wino mujirabye spatio new model olabye wenyiga nekaba nge ya police nawe kayejayo UAP yo haliya tebakuwa na bukadde 12 look at the car labaleza kulimu laba munda olaba kulimu bino bera mu Rolls Royce omulaba pure wood ono pure wood pure wood look at it leza yuno kulimu mulabika mugitunulira mugitya laba kala ni mwemba manyi look at the color mukirabye okirabye olabe kyekugamba wisdom osegeera kyebayita new model look at it eyo space yo new model nawe jayo aliyayo UAP nedda nvuga motoka mpya temujirabye namba black dashboard manyi abana Uganda temukiriza look at the dashboard black pure black dashboard you know look at it esimweri look at
Ochiraba pure cotton. Hey. Yes. Huh? Title. Ndetere ebyapa byange. Get me my land titles. Lino lya eno title takali yange na masagali. Bring my titles. Njagala twawula abalenzi mbasajja. Mwa abantu ankudde. Njagala nekaya ajeyo hali ya yenkadde. Wese wezu. Yes. Yes. Stegede. I drive a new model. Ebyapa byango birabye land title. Sako radio siri walira muri gendo seke ya nyoko. Eno yange. So all in all, show us the radio. Ojaga zachi. Dashboard togira binti piwaleza ya black. Hey. Mubereyo mbu junior musimanya tuli bubi okirabye. Ntambula ntudde. Yes. Richie, my brother Richie Ogambachi. Nada wisdom kaya asurakazo. Kuchisawi. Kayate wama wisdom na wisdom na yatulage iye motoka. UAP alia zagwako da kumulembe. Halikuze planned kid. Nzeni planned kid. Kwe itaita binyanya. Samu tabani wo mulalo. To ina nanti. Abalalo bayinente kaya inante echi. Taina wadaka miu. Kaya akora mulimochi. Namugamba wisdom. To ina mulimo gwokola. Kwe uku. Kaya fumbe biboze bitagwa. Musibanya ni mutabani wa Genosale. Twala eri ngoli mutabani we kuvadde. Tata otali wo wisdom. Lwaki tomutulaga. Nawe kaye nawe olinga fulu figa. Buli kiseera mbusibanya kaya atandika agabozi jajjawe muzukulu wa nankerekeje sibanya nankerekeje ebibozi byakaye every time tebikwatagana. Ya buli kiseera apange bibozi tabimala. Kaya nga atandisa agabozi ge oyinza okulowooza mutabani wa president nenga munaku muzibu. Ize kayoja kulimba batakumanyi. Ogena no nolimba abantu mbumbera wa Genosale ngobera yo budde chikaye. Omanyine kuberi kwateka peka. Wano lagadi yali yakutwala. Kaloli wanovuga UAP yali yankadde UAP. Abantu tuli mu UB. Kaye I dare you kaye. If you are driving a kange liko UB come. Eye motoka yo kaye no bukadde 12 tebajja bbukuwa. Ate government egenda zikwata. Kwa egenda zigoba ku ngudo. Mujoma nyire mani like me. Nze nine byapa manya gange. Kaye I dare you bring your titles. Eri taka lyogambe eri kawara siri lyo teriri manyago. Mbosibanya. Kaye nyumba yetu yakulemerera okumala. Teyakoba ku oro plate. Wano wisdom wawala na kakalamu. Nga muvudde UK. Kakalamu bamuwa sete empitirivu okusinga. Tewatula ku airport kaye. Kakalamu yenga ali mu hoteli olunaku lwe muddayo. Ne bakuwana ebintu bya Dankani tewagano bireta. Wano yagano bireta kaye. Awala na Dankani. Tato oli wano musimanya mbumbu nine emizigo. Toyina muzigo kaye goyina. Cheche chiretedde basibaga katuwa mmobuzibu. Kwete kamulevuzi batalimu. Fenat way ya tulya kunseke. Tulya kunseke. So sagala werimbe sebo wisdom. Omaika ya gena na yogera. Noroza anti mugaga. Kayesi mugaga. Wisdom is not rich. Okola wa wisdom. Toyina wadde toilet. Muganda wange kakana
Wisdom kakana. Toina wadde toilet. Eri mulinnya lyogwe. Ojawa n'otwerimbirako mujajja wange nankerekeje ye yakweka Museveni twale eringa yamukweka ddi. Wesiba ku bantu. Muzede kayerekerawo okwesiba ku family ya president. Ebintu byonna byogera bya bulimba. Mujajja wange nankerekeje bwe yalina embwa nezaala obumyu kakati obumyu ne buzaala embwa ebibozi byake tebikwatagana. Watugamba dda wasomera ku Nakivubo Bbulu. Ate gwe watugambye nti wasomera Kampala Parents. Kaye tojja kutulimba. You were a street preacher. Wali mubulizi wa njiri. Kwe kujeno tandike waita spokesperson wa Bobi Wine. Enchato wagira bebe kuru. Chichi choliko Kaye. Abantu bajja kuita state agent. Bomala sibanya zayogerera Bobi Wine. Ate bomala sibanya nabadde ne genocide. Kakati which is which? Owagira government oba wagira ini UP. Kaya wetereze. Wisdom wetereze. Wajogwa. Abantu bakowu. Abantu bagenda bakugwamu. Kati wadonvumira ki? Kalika video ke wakoze ngovudde kusanyuka. Nozirako novuma. Nze kaye nayo sagala kuyisamu gali. Nayo ojja kujindeetira. Nze kaye sina kyenkutyamu wadde. Era kaye woba olowooza ati nkutya weerimba. Nze nja kwambala. Kwa kaye tolina kyoli. Nawe you a fraudster. Oli awo weerimbise mu social media. Toyina kyabugagga kaye. Oli akusabiriza bweru. Bogende bweru webakuocha. Katika kalamu aliyonyigira bwaki. Mukwaka kalamu babwadde sente nyingi gwe bakuwadde ntono. Kaye ononya sympathy. Echa oli mu NRM. Luli oli wa Nupu. Echa bakulabye ne bebe kulu. Ogwawa. Wisdom. Abantu bakoyo obunanfuusibo. You a hypocrite. Wisdom, you a hypocrite. But you pretend to be good. Kaya we fulo mulungi, but you a hypocrite. Gwa donvumira ki. Boza zedi bado bogenda kuyisa mwe gali bomanyira. Gwe Wisdom. Ompita mutabaniwo. Gwe tujja kwambalagana. Hey, Wisdom tujja kwambalagana. Nze goliko tomanyi. Gwe kaye gwa sude kazo ali ku kisaawe. Osula mu tulumu. Sigenda nga yewo. Na osula mu lumu bizibiri. Bwe fulambo ine nyumba. Kaye nyumba ajizimbawa. Tell me, where did you build the house? Eya nyumba yakulemo kumalajo wa Nambuza. Teri koma batu wadde. Omanyinga wa mawo zimbe ekifundu kwa nochirekawo. Mbusimanya mbuza mulwichi. Kaye to ina bugagga boyina. Nawe you are masquerading. Kaye to ina mulimo. Okera kubacha kufuluma nganjibwa. Like a dove. No fuluma wama ngenjibwa not the woka ye. Kaye you don't even have a single company. Tata wali wangato mwogera. Bachi wesiba ku genocide. Talk about your family. Ngato jogera ngako. So nze. Kasita nakulabye gwengo otandise okumanyira gwe Wisdom. Okoze ka videos ne Franka atambise botuvumye nangu ngasemu gwe kayoli mwana muto kunze. Kamera olabiko ina amalu wakalaba kamera. Bwe omoge no mumanyira. Wano wavuma ona de bonsereko yali yakoze eki. Musereko sibaja underwear yazambalida okumukolo kaye weddeko kumpisa zo. Kaye weddeko. Nze wakwata ku pesa kyamu. Weddeko muvubuka gwe. Ogenda wesiba ku bantu. Saze manyi gundi, manyi kamilioni, manyi bebe kulu. Teina go manyi. Nze bangamba tebakumanyi. Bangamba. They told me themselves. They don't know you. Mwobera wa genocide nga sikulabayo.
I dare you wisdom. Twech fanany. Ngorine genocide chidi latest. Akafana nikoteka ku profile picture yako. Newe siba mu first family. We ito mulalo. Kayoli mulalo. Oyinente gwe. Kayeto ina wadaka miyo. Kolunda. Wadde messe. Nawe ogenda bweru kusabiriza. Chechi kutwale Bulaya. Oyinayo company. Do you have a relative outside Kaye? Ogenda kuba asake. Haye bwomala okusabiriza n'okomawo wano ne weefula mbu oyina ssente wasoberako ennakasero. Nze saagala muntu wamma gwe mmanyi kutandika kwefula mbu wakabi. Bobi Wine takwagala. Era obadde olowooza nti weesibye ku Bobi Wine ofune views. Weerimba wisdom tebagenda kuwa kadi. Tebasobola kuwa kadi ya Kampala. Trust me. Tebajja gikuwa. Nze wantama. Kasajja ko kankwe bane wisdom oyina enkwe. Oli kasajja kankwe wisdom. Oya ko limbega wa government. Kwa abantu bavubye government baba kwata. Wisdom takwatibwangako. Usemanya ndi ani official spokesperson. Oli spokesperson wa Bobi Wine okuvadde. Abogezi ba NUP bamanyidwa. Wayiswa mufumbiro nesenyonyi. Ani atabamanya abogezi ba NUP. Kaya weri mbika buli wamu. Kati ekikuvumya ali eni skin chechi. Kwa sanyuka TV. Bali abasanyuka be bakutuma ovuma alien yakola kikaye. Tetwachi kubuuza. Watandika kutuvuma otuwe mudde kayo manyira. Ate kayo labikoli mbega. Ofachi na alien. Kwa weguya bu programu oyagala sanyuka TV eberenge ekuyita. Oli komadi okweguya bu programu. Kayo yogedde ogena myaka ena. Chichicho je mukwogera. Kale kaye oyina omulimo. Do you have a job? Kaye office zo ziliwa. Sendi ya kubuuza wano. Nakugamba kaye okula watandika kumuvuma. Nzo kaye olunaku lwe wamanyira gwe. Nategera olinye kuwaye. Mbusibanya junior nasule ewuwo kaye tewasule ewange. We nagenda okufumba ewatasa tewajjanga mukazi wange. Kumba omukwana. Wali agana kulya mukazi wange gwe. Weletesa wesi ni sebinyo. Je nali nafumbirwa wali okibayoki. Nyeze efumbiddwe watasha era kaye leta. Kumba akwana mukazi wange. Wisdom. Nali nakweta mwadda. Mane mwegendereze nnyo mikwano. Nafumbirwe watasha nga kaye leta. Kume naye ayagala kulya mukazi wange. Kale ali awe yesinisa. Ejeniya. Nyanyo nzabantu beda nabo ngamba manyi nti babi. Wali toyagala kulya mukazi wange gwe. Wano wali wapote je nakola kaye n'atajja. Kati sawa zino ali ku anvuma nina ka video kendabye. Kaye bera mulainizo. My brother. Nja kusabula. Wisdom nabe wamwe bakwegana. Hey. Nja kusabula neni yupye kugobedwe. Otukenga tochaina muntu noko. Nze goliko. Nze junior nga nwanye entalonze. Ate onankola ki? Ebinene bisingana. Walabeko timbe sibenjovu. Nze saa muntu ali hypocrite. Omuntu nyanze efumbiddwa wereeta. Wano bayakasukira ebintu era weerese. Kuba oyagala kulya tasa. Wisdom.
Oyina abaana, wisdom toyina baana. Basomera wa. Where do your kids study from? Ngebe tobyogerako. Kaya nawe oyina ebizibu bingi. You have problems. Nga natandise okubyogera wano ensi eyinza okugwa eddalu. So tonkyankalanya. Gwe guba omulundi wisdom. Ogusembye okuteeka mu video zo ng'omanyiira. Nja kuteeka wooja. Internet yakuzira. Ogezezzaako okweripa mu nupu. Bakuzize. So tompalana. Mukwano tompalana. Kaya ogezezzaako okweripa mu nupu. Bakuzize. Bakugaana. Mbulivu kidi zeroni. Bwe yali avuma taata wange nga temwamugambako. Kayo manyiira. Yasama. Kayo yogera. Baba buli kyofuna kya busiru. Nze ndikyaliwo naye nagumikiriza obusiru bwo. Omanyi muno obeera ne mukwano gunga musiru naye n'omugumikiriza. Kayo wasomerawa. Omaze okusomeramu ebyo university. Masters degree tewagijjamu akedi. Kaye wasomerawa. Emakere nga tetwakulabayo. Kaye wabulu omulimo tiwasoma. You are just olekana bulekanyi ku social media. Na kuocha, olya kukuocha. Kuba luseke. Kuolya. Nengeri jo pretendingamu nti eno Uganda yiyo. Kaye olya kunseke. Kuwana. Kuolya sebo. You don't have any professional job you are doing, my brother. Wisdom toyina office. Newe bakunonyeza ku saati. Nengeri joyogeramu mboza ndi mulalo. Siwaze ndi afu munyarwanda tumbavu. Idiot. Goizo kutisa nze gwe. Gwe wisdom omanyi gwe. Goizo lokubera chaliwo twenkana. Oza twenkana gwe. Tumbavu. Naleta wana abanene ku pate yange nawe gendo balete. Njagala kaye okole pate osule abanene babiri. Bojo tegira ntoyina kyoli. Obera buli sera kwesiba ku bantu badakolo mumanyi family yenji manyi igonde mumanyi kamilioni mumanyi gomanyi buli omu. Ate kwali ni wali nyetokota gwe. Bajja kusala n'ebyoya gwe. Kaye bwoteso nyi wali yeni skin. Bajja kusala ebyoya by'omunku awagwe. Babimwe. Kakamanyiro kako. Alien omusinga ki. Alien skin yingize milioni 10 buli lunaku. Kayo yingiza mmeka. Toyina wadaka myuko olunda. Weremererwa. Wisdom weremererwa. Gwenja kusabula. Ndoza bulijjo wembeera kyali wompi oloza bwe buno vubuka bwo manyira. Nakula be wakasuku ngo manyira. Oliawo manyiro njogera ko nga manyi. Wisdom toyina kyo manyiko. Toyina my brother. Nasura ke wo wali bagana kundu epinga embwene. Oyima kwatutegereke kakaye. Wino sirika ebinyo. Bomala wewe ito mulalo. Oli mulalo wawa. Yogera abajjajja abo bana. Wesibye ku government, wesibye ku Museveni. Chemo bibiri Museveni, chemo bibiri genocide, chemo bibiri president Museveni teba kumanyi. Nze PA wa genocide yankubira. Nangamba gamba chikwano cyo kigeri nyali ya geno mukamwa. Omusajja general Salo mono ne derinya. Chemo bibiri wenaliyo wa genocide waliyo digwe. Bwenyende okogera naye kubyeta kanga sikulabayo. You a fraudster. Wisdom manya levozo. Wano buli omu omuvumye. Ovumye leero nkoze program ne Duncan ne wamuvuma. Otuse yuke bakwadde ebitu bya Duncan olwe fitina oganyo bireta.
wano wanyigira kakalamu n'obyogera gwe kennyini mutojja kuddamu kutambula naye kwa kakalamu bamuwa sente nyingi gwe tebakuwa kakalamu bamuwa sente kaye tebamuwa tewatula kwa airport sawa 3 nga kakalamu bamuyise mu hoteli otambula ne tolina ky'oleeta kaye wakalinnye ennyonyi naye oleeta ki simu kaye oleeta power bank bu phone stick gomuntu atalinnyako bwe noleeta ati oba ngatto ebisaati byoyambala bya muwino owoza nninnya nnyonyi tikatulaba kikyukako kaye ku bulamu bwo bw'otuuka eri bw'ogenza okuba oluseke bakwekweka bwekwesi nze bagankubira wano na Junior kyaliwo ali wano ne badduka oyogera okuba abantu endusu ekizibu kyokka ye toyinza kwogera na muntu esaati nesigala nga tetobye negwe logere bulaya n'okomyawo power bank eza tiketi lwaki tozinvestinga kaye nawe toli bulungi nze nakulaba wano ngo neesomerako John yanja kutwala ebweru gontwala ebweru gwe kwesiba kubatambula nze kaye tonneesibako kuba abantu bendusu nze nali nagumiikiriza obusiru bwo kuva dda naye kasita nalabeka vidiyo ng'ommanyiira ompemula sayo Junior mazi tujja kweyambala kaye ojja nakutya gwe gwoleka gozanyirako tomumanyi mbuuza full figure genda ombuuza ennakanguubi ajja kubuulira nze nako wadde entalo za social media omuntu asula ekazo osula kazo ku kisaawe ekawempe nawe oyogera nga asula emunyonyo tojja kunkuba ndusu nakweta mwata mwadda buli omu ogenda omwogerako bubi era n'omugenzi kayera era omugenzi era naye yali takwagala you have a bad mouse kayefu n'omulimu okole buli kiseera kamera kaye okola ddi gwa buli kiseera obeera ku kamera buli kiseera biiti sibaya sanyuka biiti sanyuka bakusasulayo mmeka ndojja wano nonkabira nonga nti abantu bano tebatuwa ssente so gwe Wisdom that should be the last time okumanyira okola bu video obwo njanno jikuteerako live emu ku emu olabikonnera bidde so n'olwekyo nze nina obudde ate mbuyina nze obudde bwa social media mbuyina tujja kwetwala kakamanyiro kukakuggwemu omanyikayo obadde osusse wewerimbika mu Nuupu wewerimbika mu NRM bwewerimbika mu Nuupu ogera ebibuzi tebikwatagana sibajjajja wange nankerekejje bwe yagula embaata kakati embaata ne zizaala obumyu kakati obumyu ne bujja ne bubwe kakati kyovulaba Bobi Wine ajja kuba president. What are you talking? Wano kayegwe buli omu mwinako lugana mbu Bobi Wine kaziniwo Watugamba Bobi Wine kaziniwo simanya Babi Kyagulanyi mulamuwo simanya Jenosale mutaatawo gwe kayeto tumanyira tukoya agabozigo agata kwatagana kaya tandika agabozi tegagatta mujajja we nankerekejje simanya ye yakweka President Museveni kakati yake chwalembo bwe yagende wa Jenosale munamuka mwana gweri nyeri olije we ya nankerekejje tusiri walira muri olinge ebyoya kaya nyumya agabozi sibanye embata ya jajja wange yazali embuzi kakati embuzi eyo nevaamu amatagabbulu kakati amatagabbulu ne tugatwale wa Bobi Wine kyovula banga Bobi Wine yasaanidde okuba president kaya yatugamba mbu principal mukoddomiwe natiensi iye kaye buli omwamu inako oluganda yo Wisdom
najja natugamba alina baganda be maje Wisdom nga baganda bo wabajjewa Wisdom oba mukwano gwa kuyita muganda we era abeera alina jjalinaga nina muganda wange Junior Wisdom nafuka di muganda we. When did I become your brother? Nonya family yo kaye taata wo wali mulamu tafanga lwaki sigoyogerako wano yesiba ku Bebe Cool ne mugamba Bebe Cool nze namulaba Bebe Cool mu COVID when nasoko mulaba n'amaje military police actually try to na mwenge ku Makinoni suits eri bala lyali lya musirikale nga Bebe ajjawo nnyo ku Makinoni suits mu COVID era gegamu ku mabala gali gakola goka mu COVID ne mugamba kaye nasoko kulaba Bebe Cool nga alina amaje Bebe Cool yajja n'amaje gwe abasirikale obanga bana mu COVID yawo n'atandika kaye dada Bebe Cool tomumanyi nze empayo baganda bebana siri walira muli gwe buli family ogimanyi kaye ye buli family agimanyi nenga talina wamagu amanyi just wama omuntu wama n'obeeranga oli kyaliwe wano wagenda ku birthday wa Bebe Cool wali okolayo ki ekibuzo kye nakikubuuza omanya ba Bebe Cool ye yakintuma wano kayo ovumye Bebe Cool on the expense of Bob Wine kyokka because you a hypocrite wadduka misinde genda ku birthday atuyagala nnyo kamera gwe omuntu atalituulako wuwo kaye talina lunaku lwatuulako wakaawe buli kyaya balina program kumacha lwaggulo nogawa naye ono kyali akola ddi bw'otabambeka sente ozijjawa gwaffe wamma tutuuka wamma ne tugenda ne tukola n'omalako ennaku bbiri nga Junior tomulaba ne Wisdom every day wapata na gwakwogera ssebo nse nayo yeewuunyisa nze ekyasinza okunnuma kaye kunvuma era alina ka video ke yakoze nga nvuma mpemula naye noono kyali yeeyita ki kyokka talina kyalina naye munaku nga nze kaye ayina style gy'ayagala okoppa kaye yali akoppa Isima kaye Isima lwe yafa kaye wayagala obeere Isima you will never be Jajja Ichuli Wisdom you will never be Isima you have tried Isima okoze buli ekisoboka oberenga Isima you are everywhere you can't be Isima you are Wisdom kaye oyagala koppa bya Isima oli Isima yali exceptional Isima was a class above yali articulate Isima yali researcher kaye toyagala kusoma ojja ku interview kayenga you have not read anything noyolesa obusiru bwo nze I used to defend you nga you are sounding stupid but because I'm your friend nengamba wangu musajja kamudefending but actually you were stupid hypersonically stupid but you want to be Isima. How can you be Isima when you are stupid? Isima was a researcher. Isima yagenda okwogera ku kintu ng'amaze okonsalutinga. He used to consult me. Actually, Isima used to consult me. Ne kaye toyagala kusoma. You didn't read a lot. Degree wazijja mu arcade. You were a street preacher. Wali mubulizi wa njiri. Olese ebintu bya gossip. Ebyokubulira enjiri into politics. Mbuna oli interekicho. Kaye njagala ojjeyo programu yejo. Je wakola abanne baga you have made a program. Ate kaye wakatandika okukyuka. Nga wakajja. Wali oyogera ebintu ebirimu ku magezi. But this time you are totally stupid. Hypersonically stupid.
kayo olwana obeere yisima, be yourself. Abantu bajja kwagalirayo. Nze Junior sefekinga. Sefekinga. Tata wange mwogezi wa MK. But I still remain Junior. Nze chendi sefekinga. Nze vuge motoka ezitali zange ne bwe nali sina. Until I bought mine. Mulekerawo okulinda bazadde bamwe babakolera ebintu. Work for yourself. Ne mwagala nnyo mwefekinge. Kati kyecha kututte wa Siba. Kayaggo omu kubakubiza Shiba. Sindi najja atuwangula. Kayo genzo yasamidde ku muzindalo. Kati oyina ekibuuzo kye wabuuza ku press conference yasembayo. Mbusiba nyambu n'abakalamujja bazaala. Wisdom onwa kunjaga. Everybody is a product of birth. Naye olunaku kaye Shiba lwe yakuleeta. Lwe lunaku Shiba lwe yawangulwa. Era olwo Shiba nalwo butakonsalutinga. Wayne Shiba naye yefuula nnyo amanyi. Kati bwe Shiba kyali kutwala mu show ne Cindy. Bakuwangula Shiba. Shut up. Cindy yatuwangula. Shiba toyina bye wayimba. Wali otambula butambuzi ku stage. Olese zaala totayasama bwasama. In the first place Shiba ulachi wali okiriza show gyomanyidde ddala tojja kukuba Cindy kutwogeza bya kisiru. Gwe Shiba gwe mulundi ogusembye okutuzanyisa ebyekisiru in the disguise of getting money. Ozo wano tukyamukiriza tuozo ebyokuyimba obimanyi. Laba bye wayambala Shiba. Wayingira ku stage ng'olinga omulambo. Bakusitudde oli mu ngoye enjeru. Gwe Shiba. Gwe Queen Kama. Toweesusaawo nnyo ate. Kali akazi kasindi kakuba hands down. Fe just lwakuba kwekaza. Kati pate wabadde okola yaki. Wawangudde ani Shiba. Akakazi kasindi kayimba live. Fenda ne tudduka. Oyo Cindy takwata ku muzindalo nga wooli. Ojja kudduka. Nze Cindy simwagala naye banna omukazi ayimba. Goli eno bwe wotambula ku stage olinga wa traffic. Wena Shiba tetwakutegeera. So n'olwekyo program eno njagala jiggalira wano. Yenze Junior atatya biduduma. Ataka myoni yo on risk. Bank bulize mutaka. Kakamanyiro kabagwemu. Junior lwaki ovuma kayito manyi lwaki muvuma. Si asoko kumanyira. Muntu wakwesirikira oloza musiru agenze era akoze bu video yamanyira eyakasuku nakusonyiwa. Oyine ndala gye wakoze gwe kaye. Yawe yogeza. Kati ntambi ofachi naye. Kaye ntambi akusinga okutegeera. In fact gendo okosaluting entambi. Oyo mwana ntambi is articulate. So gwe Shiba toddamu kutuzanyisa bya kisiru byo. Ogenze ku stage you can't even sing. Kati Shiba ani abadde kuyimbira. Ba producer mwino omulimo nakitegedde. Banne tuwe respect ba producers. Shiba is a typical person go to yanogati. Really producers have a big job to do. Become, sing, we know yaka Shiba wabado yaka. Entalo zingira mu lwaki nga tozisobola. Entalo zeetaaga omuntu nga obisobola. Kati nakulabyo celebrating what? Abantu babiri be bakubiza Shiba zaala toto ne kaye. Kaya ina village excitement. Alinga village chief.
So bashibaholics batuwangudde tukkirize tukole ebiddako. Bwe bitu bye byafudde bulijjo mubimbuuza. Mu junior ni yawangula, Cindy ye yawangula.